Kadama TV tubagamba nnyo musikume ssente Uganda ne tubagamba ate musikuma muzirondoole n'omanya ssente bw'obeera ne ssente nnyingi sikumako ntono olabire ddala nti ssente ezo baziteekayo oba tebaziteekayo naye ne tubagamba buli bw'ovanga e Uganda kye tukyasinza okwetaaga oba kye tubakubiriza okukola gulawo akawunti ng'akawunti eyo ya internet banking ng'osobola okuceekinga ssente zo ng'okozesa internet nti bwe bagamba nti oziwadde muganda waziteekeyo oba omuntu yenna aziteekeyo n'azikuteerayo ddayo genda ku internet genda mu email yo ceekinga olabe ssente ezo zigenzeeyo oba tezigenzeeyo so ekintu ekyo buli kadaama ajja tubakubiriza muve mu buno simanyi kampani ezibalimbalimba simanyi gulawo mu posta okuggyako posta bank ng'erina internet banking toggulawo akawunti yonna nga bagamba nti tosobola kulaba ssente ezo ng'oli mu nsi z'Abawarabu kuba kyangu nnyo n'ogenda ku ssimu yo nga kulina kaliko ka app ako n'oceekinga n'olaba nti no ssente zaakoze eki zaagenzeeyo kadaama ono wayi gwe tugenda obaleetera anyumya ku sisita we akoze emyaka 2 kati yayongeddeyo n'omwaka omulala gumu naye tasikumanko wadde 10 Uganda kuggyako taata we wabadde omulwadde n'abeera ng'aweereza ssente z'okumujjanjaba naye ssente zonna zaakoze tubagaa nti ekintu kino kya bulabe tosobola kubeera na ssente ezo nnyingi nnyo zonna mu nnyumba y'Omuwarabu ekisookera ddala bintu bingi nnyo ebisobola okuhapeninga ku ssente ezo ab'owaka bennyini ozikubbako boosi okulaba nga ssente nnyingi nnyo n'agamba ono ssente zange atwala zaaki okutabuka ne boosi wo tomanya biki ebisobola okubeerawo n'abaana b'owaka bennyini tulina akati Abawarabu nga nabo ba junkies nga bantu banywi banjaga tajja kulaba ssente ezo ng'oziyina nga ye talina ssente zigenda kugula wali drugs kitegeera so temwekuumirako ssente tukibagamba naye temukiwulira temwekuumirako ssente kikemo ojja kuba okema abantu b'oli nabo mu nnyumba kasita banaamanya nti oyirina ssente kijja kubeera nga okema abantu b'oli nabo mu nnyumba nga basobola n'okubeera nga bakutuusaako obulabe era nsonga ki lwaki waleeterese ssente emyaka 2 ate n'otanyenya akati kadaamu ono agenda kubeera nga atonyumiza muganda we naye ate oyinza okwesanga nga yali asikumyeko ssente ze ne bazibba tugamba sayidi zombi olina okubeera ng'ozitunuulira ayinza okuba yali asikumyeko omwezi oba emyezi 2 gye yasooka okukola ssente ze ne bazirya e Uganda naga kati nze empeerezayo zaaki n'okubeera kugamba olina okufunayo abantu beweesiga lwakuba abantu betwesiga ate batulyamu enkwe naye tewali ngeri yonna waliwo ekintu kyogamba kino siina ngeri gye ngenda kikola mu kantryinge naye ng'okutryinga kati bw'obeera ne ssente z'emyaka 2 sukuma myezi oba 2 olabe nti ssente zino zigenda tosukuma zonna omulundi gumu kuba n'abantu si baamu lwaki tetusobola kunenya nnyo ate muntu yeeterekerako ssente waagenda ogamba nti nze sikuma ssente Uganda wabeerayo ekyokya ayinza okugamba nze nsikume ssente zange zonna bazirya ate sikambeere nazo wano oba bazibba bazinzibeko nga manyi bazibbye ku nze okusinga bwe ngenda ozisukuma Uganda so obwesigwa tebukyali mu nsi oba obwesigwa tebuliiwo nti omuntu ajja kukwata ssente era azisukuma Uganda era muzibbe kuba tubalabye bangi nnyo wano twabaleetera ne vidiyo awo omuwala yasukuma ssente ze miliyoni ze 3 mu kifo ky'omugamba obulungi ate baavuma ye eyasukuma ssente gwe babba ate gwe baavuma kitegeera so bakadaama nabo balina ensonga zaabwe lwaki bagamba nti tetusukuma ssente wadde ne 10 Uganda kambeere nazo nsibe ku luwuzi naye nga tulina okubeera nga ekisookera ddala temugezaako kubeera na ssente nnyingi nnyo mu nnyumba y'Omuwarabu ekyokubiri akawunti ze muggulawo olina okubuuza akawunti eno bwe mbeera ebweru nsobola okuceekinga ssente ze bataddeko n'ova eno e Uganda nga ne ka app okainstoolinze mu gundi eyo mu ssimu yo n'obeera ng'ogenda ku ka app ako n'oceekinga n'olaba nti ssente zo zaatuuseeyo temuggulawo mu bbanka zitalina internet banking banka ezitalaga ssente zo ng'ozitaddeyo temuggulawo temusharinga pin codes zammwe nabano simanyi ono boyfriend wange simanyi sister wange simanyi kiki ate abawala mulina nnyo omuzoogo nga gundi kodi ye ya ATM nga ne bba oba boyfriend wagiyina lwaki musharinga ebintu ng'ebyo
ne bw'aba bbaawo tomubulira koodi yo ya ATM ate nga mukiyinza okikola nga ye togimanyi wabula gwe ate eyiyo ayagala obeere ng'agimanyi lwaki bw'oba toyagala manye eyiyo gwe lwaki oyagala omanye eyange katuwulize Kadama ono halo nnyabo oli Kadama TV katuwulize gundi ebadde egenze ya halo nnyabo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasuze muki abawuliriza Kadama TV. Kadama TV tukuyanziza nnyo sobola letuweereza. Abagenyi endala mumaafu yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi nabo gammolweni aka Momo virus. Neeyanziza nnyo kyewankolera sisita wange yamala n'alabika Nankinga Damale yakuba essimu ali Saudi ate ffe gye twali tusuubira omwana taliiyo yakuba essimu yakubira brother waffe n'amugamba amazeeko kontracti ku lw'omukaaga abadde ali wakujja naye bamugambye asayiningeyo omwaka mulamba n'asayininga omwaka mulamba naye obuzibu bwensanzeemu omwaka gwe yasayininga sente zonna okuva lwe yazikola yazitereka mu nju ya muwala bw'azirina tasindikangako yadde n'ekikumi bwe bamugambye embuno tatawo mulwadde n'akwata ssente akakadde kamu n'ekitunu n'akasindikira brother waffe atwale tata mu ddwaliro n'agamba nti alina kudda mwaka gujja mu Desemba bwe yamugambye naye nga ssente azirina mu nju y'omuwalabu nze obuzibu bwensanze talina ssimu tebamuwa ssimu era essimu yagyogererako ng'omusajja ali awo ng'amugamba jimpe yanguwa jimpe era olwamala okwogera naye nti mazeeko contract naye ndi niwalenze najjako essimu kati nyagala magezi gakubanga sisanga addayo ne ssente ezo ate nga mulamu kuba kati engeri gyotabeera bw'oba toli ku ssimu kuwulira ku bino bifa Kadama TV bifa ku bafrendi bo okumanya nti singa oba ne ssente mu nju omuwala bw'akiraba bubi singa oba okola bwoti kati talina kyamanyi okuva lwe yagenda talina ssimu gye yali abaddeko naye bazimugaana ne mukamawo kumuwa essimu ayimirira awo n'amuwuliriza by'ayogera yadde aba talumanyi olwo olulimi abeera awo n'ayimirira nga bwamugamba jimpe kati ate yasayiniza omwaka omulala ate ayongere ku ssente z'alina mu nju y'omuwalabu teyazisindise naye mbadde njagala addeyo nga mulamu kuba ssente z'alina zimumala okukola bizinesi bw'aba tasindikangako yadde n'ekikumi yasindiseko akakadde kamu n'ekitundu kujjanjaba taata era olwasindika akakadde yaddamu okubira bulaza n'agamba nsindise ssente zijjeyo genda ojjanjabe taata n'amala tewali kirala kye baayogera mpaka kati okukubira omusajja abagamba siriyo siri waka simulina siri waka sirimu abuzaabuza naye nga nze kinjagala adde ewaka akole ki ayiye kuba ssente z'akoze ziyinza omufiira obwereere zonna nga bazikoze emyaka 2 ne guno omwaka ogwokusatu gwayongeddeko ng'aziteeka mu nju ya muwalabu ziyinza omufa obwereere n'addayo Uganda nga talina yadde ekikumi ate mukama ng'ayambye azeeyo mulamu kubanga obeera ne ssente baba bakweraliikirira bayinza n'omutu gw'oba omutta kati Kadama TV amagezi genjagala addeyo ewaka ng'alina ssente ezo kuba ssente mpitirivu okubeera nazo mu nju y'omuwala bwolaba obeera na myezi 2 mwezi gumu ng'ogulina mu nsawo naye n'olaba omuwalabu n'akufuukira ekizibu naye emyezi egyo gyonna emyaka 2 ne guno omwaka gwayongeddeko Mr. Kadama TV neetaga ku magezi go oba ku magezi gammwe nze byansobedde dda